layini ze sola ze ngamba ojja kulaba nga bangi byetusimba bifu tebibanga nayo. Kale banange notuuka okufa nga tomanyi na kusimba layini mu sola nga Allah bwayagala. Kyabbeeyi okubeera ku busiramu origino muki mu nsonga zonna. taraktukum ala almahajjati albayda la yazighu anha ba'di illa halik. Naye hadithi kyetegeeza kya mukisa mulungi njikuvunuliddemu. Ebigambo by'abamanyi abanene nga bivaamu message bwetyo nabyo bingi. Mu darasa ezaggwa ebya Umar al-Harbi nabikuwa nga kyebitegeeza mu kitabo ekiyitibwa Sharh Sunna li Imam Ahmad. Kati ulira faman khalafa as-sunnah وفعل فعلا مخالفا للسنة في أمر التعبد مرة أو مرتين. فمن خالف السنة omuddu ne kamala kamutanda n'ava ku busiramu origino wafa'ala fi'lan mukhalifan lissunna n'abaako ekikolwa kyakola nga kyawukanira ddala n'obusiramu origino fi amri ta'abbudi mu nsonga z'okusinza. Katugeze nakola ki? Katugeze nasoma mawulidi oba yogerayo basaba batakola kubanga Hudhaifa ekibalo kyeyatuwa ekyo yatugamba nti kullu ibada buli ibada yonna lam yata'abbadha ashabu Muhammadi nga basaba tebagikolako fala tata'abbadu biha tumugikolanga eba bid'a. Kakati nga ibada ki ngokuyita adhikari ku buladi ku ntasbihi doko ku mulembe guno walabiseyo abakawagira mbubaleeta bwino inshallah tuligulitanga musomo. Kale kankigambe kati nti hadithi gyebesembesa nafu ahadithi zonna entuufu ziraga kuleetera adhikari ku ngalo. Nombaka yatuwa n'ensonga yatuga nti fa innahunna mustantaqatu, engalo ezo Allah ajja kuzaatuza. Atya mpozi gamba zikuweko obujulizi katate nga ziya yakaladi mbanna baki. faman khalafa sunna wa fa'ala fi'lan mukhalifan lis-sunna, singa omuntu ayawukana ku busiramu origino n'abaako kyakola nga kyawukana n'obusiramu origino nga basaba tebakikolako ng'okusoma mawuledi, katugeze n'amala asoma mawuledi oba n'asoma bayibuli oba kale omusaaze n'amala asala ebirevu oba ulira yaga nti marratan, ekyo singa akikola omulundi gumu au marrataini oba ebiri ulira yatugamba nti fa innahu yuqal, oyo agambibwa nti akhta'a, asobezza. Ate abazikiri kalenge tebaliyo. Ate amadda ga mbogo no wadde kigefaananyiriza. Bannange osalwaki ofiirwaki obeera ku busiramu origino? Engoye zo nozisiramula, feesi nogisiramula, buli kimu kyolaba nga olaba kisiraamu. Awo oba olindira kabuliyo. Tuli ba mukisa bweba bujulizi nakakuwa bungi okuva mu Qur'ani ey'ekitiibwa, mu ahadithi z'omubaka Muhammadi, mu ahadithi z'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Mu Qur'ani nga aya ki? Nga suratu Tauba aya y'ekikumi. Kyetegeeza walladhina tabauhum bi ihsan, nabo baligoberera basahaba mu bulungi. Radiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Olaba Allah yabategekera jana
kati gwe ng'ogaana ne mu suratu Nisa aya kumeka aya 10:15 Allah yatugamba nti waman yushaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin. Gwe kalitanda nayawukana ku nkola y'abasahaba, gwe kalitanda nayawukana ku nkola y'abasahaba. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kono okwewerera kunene gwani Allah gwe yewerera n'otenyeenya namu. Ate obulamu bwe tulina ka chance osobola okukola tauba, Allah n'akusonyiwa. Bannange tukole tauba etya tuve ku busiramu dupe tudde ku busiramu original obutali mu kusala birevu, obusiramu original obutali mu kweyesa ngoye, obutali mu kudojinga sala ya jama. Nebyono biwulirize. Ono ayitibwa ni Dr. Muhammad Sulaiman al-Ashqari mu kitabo ekiyitibwa Zubdatu Tafsir yagamba atya, yagamba nti bushra liman salaka maslakahum wattakhadhahum lahu qudwa. Bushra mawulire gassanyu eryani liman salaka maslakahum, eri omusiraamu yenna atambulira mu buufu bw'abasahaba. Ye just kasema nti abasahaba tebasalanga birevu, teyalinda teyamagamaga benkola nabo ku mulimu babisala, taata wange abisala, yaba ekika kyange basazi ba birevu, ye teyamagamaga just kasita yamanya atya mpozi nti basahaba tebasalanga birevu nakireka awalindira kabuliye. Bushra liman salaka maslakahum wattakhadhahum lahu qudwa, yesimye oyo yenna eyasalawo okutambulira mu buufu bw'abasahaba, wattakhadhahum lahu qudwa, n'abanga ye bakoppa. Yi musiramu niye yali asoma mawuledi n'amanyi nti basahaba tebasomanga mawuledi n'akita lillah. Kisoboka omusaze munnaffe yali muyiri nga ye musomi wa bayibuli n'amanyi nti basahaba tebakikolako n'akita lillah. Bushra liman salaka maslakahum wattakhadhahum lahu qudwa. Musaze abawa bbeeyi kuno ku nsi ne mu ggulu, ne baba gwosinga obwavu mu Uganda naye nga oli ku busiramu origino, ng'oli ku busiramu origino nze nkwegomba. Bushra liman salaka maslakahum wattakhadhahum lahu qudwa. Wetegereza ebigambo bino, yagamba nti fi shay'in, mu nsonga yonna, mu nsonga z'eddiini, kubanga kisoboka nga omusaaze nga buli kimu agoberera abasahaba. Omusanga aliisa ddyo, lwaki? Yakimanyako nti basahaba baliisanga ddyo. Era omusanga asala swala ya jama, eswala zonna 5. Mbuuza, awo tali ku buufu bw'abasahaba, tali mugoberera abasahaba. Oyinza omusanga buli kimu ya agoberera abasahaba nga tali byanyimbe, ate ediwa za 40 gonna yagata agoberera abasahaba, ate musazi wa birevu. Kati ate raba nga bwabagoberera mubiri, why don't you follow them? Leave your beards, follow the sahaba. Faman khalafa ashaba rasulillahi fi shay'in min ad-din faqad dhalla. Fetwa abaki abatayiga bannange tubeere ku busiramu origino. Kitegeeza ki? Tugoberere basahaba mu nsonga zonna ez'eddiini eno. Tetusobola kutegeera busiramu buno nga Allah bw'ayagala kwenkana
بالصحابة فقال من طال عمره وحسن عمله ومن شر الناس فقال من طال عمره وساء عمله. ni hadithi ntujajira mu darasa ja insha Allah ombaka yatugambira atya idha aslama al-abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu anhu kull sayyi'atin kana zalafaha. ni hadithi no mu darasa ja ba manyoro abo amazo kutegera kye tuliko mu darasa ja tujja kula hadithi no zirumiriza abasaze onabere ku Islamu origino. hadithi egambe etya hadithi Abdullah ibn Umar yatugamba atya yatugate kuntu ashara fasala rajulun Rasulullah man akyasu nnas wa akramhum ya Rasulullah qal ashadduhum للموت استعدادا أشدهم للموت ذكرى وأشدهم له استعدادا. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.